buli exposure gye nafuna ey'ekizikiza namalanga kutamiira. Kati yo omukadde wamusanga? Omukadde namusanga Ntuusi. Omukadde oyo namusanga nze saamanya nti mukadde. Nze nalaba muntu ng'ali omu ng'ayimiridde mu station, amakubo gali abiri mwegati, kati eryange lidda liti ng'ayimiridde awo wakati. Bayita amasaŋŋanzira. Nze saamanya bana musanga bweti ne mutulako eriiso ne gamba nviira mpitewo mu linnya lya Yesu. N'asigala ebbali ne mpitawo ne ntuuka ewaka. Ebyaddako byebyo eby'amaloboozi okuba nga gampitaayita nga gaŋŋamba mbu gannonda, ne ngagamba eyannonda ali omu, Kristo ye yannonda, nga bwenjogera Yesu Kristo nga bikaaba. Kati nze naddamu n'ensaba, era ne kaakati ndi mu lukuŋŋaana, ndi we bayita ewa Musumba Pasco Sewanyana, Entuusi ku kasozi we tusabira. Mpangaala ng'omusawo ow'ebyobulamu, naddamu omulamwa era eby'omwenge byaggwawo, bwenguunyako mpulira gumpunyirira bubi mba njagala kusesema. Balina kye baakwawo kuba eriyo abagamba bagaba eddagala okuva ku mwenge buli obuuza osesema. Olunaku Kristo lwe yajja n'aŋŋamba nti byonna byonna obiyiye mu ttaka tokigeza, lwe natandika okuyita Kristo. Ne mugamba nkwegayiridde nsonyiwa, era bwe nkyogera muli amaziga kuba nkijjukira. Nkwegayiridde nsonyiwa, nakusobya dda nsonyiwa, naye nzigyako omwenge. Bwe nayogera nkwegayiridde nsonyiwa. Ekirala ekindeetera okuva ku mwenge, kubanga buli lwe nanywanga omwenge lwe nafunanga exposure eya dark forces ezo. Export TV to the world. Olowooza lwaki baakugamba nti oyo omwami gwe wasanga ow'ebimpi tolina mwogera? Kati ku mulimu gye nkolera, abakyala be nayogera nabo bakozi bannange, nabagamba nasanze omuntu naye guno omulundi gwakubiri, naye nadde ntamidde ne mpita Yesu ne mugamba muve mu kkubo lyange mu linnya lya Yesu, naye nga ntamidde. Olwo kali kakomawo ak'obusabi buli bwe nali mukko. Ate jjukira bw'oba wagwa tosobola kuyita Yesu ne bikola. Kale Yesu yaawulira, amaanyi ge ne gabeerawo, wabawo ekisusse najja. Naye olw'okuba nali siyatudde kuddamu kwatula kwambala maanyi, era nasigala nnumbibwa ntya. Bwe baayogera bo bandaga kiri negativity, bayongera ogiggumiza nti abo bw'omwogerera owedde konze ekiki ani oyo, nti oyo mukiwezi. Batambula mu byalo gye bali byaddala batta abantu. Okutta sinnakulabako, naye gye bali batambula abakiwezi. Olowooza lwaki baba batambula? Baba balina pulaani zaabwe, naye ate nze siri wa kizikiza waliwo bye simanyi. Babeera abantu ba bulijjo nga ajja mu kifaananyi kya muntu, ate asobola n'okujjira mu kifaananyi eky'ensolo nga ente, kapa, ekinyonyi, embuzi n'embwa. Ebintu ebyo byaddala, kamwa koogera byaddala. Enda mu maaso. Kati mpozi nekyerabidde okubuuza, wanywanga n'otamira n'okola ebyo byonna naye ng'era ne ku mulimu okyakola? Nga nkola era bulungi nnyo. Naye ekyo nja kukikunnyonnyola oluvannyuma bwonna ddamu okiguza. Naye nali nkola naye nga nnywa, ng'olumala okukola kudda mu bbaala nga ssente tezimbula ez'okunywa, naye ng'ewaka abaana school fees tajja kugendayo, bw'aba agenzeyo wa kitundu. Era bwe njogera kati nasaba dde okwenenya, kuba kati endagano nagizza bujja, ebyali byayonoonebwa ngenze nzizaawo kimu kimu. Obujulizi nabwo weebuli, naye tubuze ebbali. Kati nkulizayo kali ne baŋŋamba mbu oyo mukiwezi tebamulaba, ye gwe ng'oli wa mukisa omulaba n'otabula. Mbu buli amulaba abula, afuna ebizibu agwa eddalu. Gwe baguyise mukisa. Bo banga ye nga gw'oli wa mukisa omulaba n'otabula. Ne mugamba Katonda bw'atyo. Olwo olunaku lwe nayogera nti Katonda bw'atyo, lwe natandika okudda eri Katonda. Nze
kubanga tonaba kusembeza Yesu sooka kugulawo omutima gwo. Kyova olaba buli gwe yagendanga okuwonya yamubuuza oyagala nkukolere ki? N'amugamba bw'oba oyagala mponya. Kitegeeza omala creatingawo relationship naye. Kati ntuuka ekiseera nga musawa ngambye abo bachwezi nenfukamira nentandika okwesabisasabisa kubanga okutukuba kusaba. Netandika okuwaayo olugambo lwange eri Katonda kuba sinaba kunyweza kusaba. Bwe namala ne wayitawo akabanga katono nga ndi mu luumu olwo hangover empeddeko okumala ennaku ezi bbiri. Olwo kweyo wiiki nanywa omwenge gwa nnaku ezi misana na kiro nani stop nenywa nenkuba netonya nenjigaana okutonya naye nga siri mulokole. Nenjigamba totukuba wazze kunywa na kufuna mirembe wano. Nekoma enkuba nekwata nebeerawo paka lwe twamala okunywa nze nengenda mu nju nenzira ewalala. Naye mukudde ewalala nga bw'omanyi ebyamalala nze mba neebase ewange sawa zaali nnya olwo sitole waliwo byembuuseemu olw'obudde. Mba neebase ewange zaali saawa nnya za kiro netandika owulira omuntu eyasooka. Luumu zonna nziggadde. Luumu gyensulamu ziri luumu ezi kuliko akayigo kuliko akanaabiro ziri luumu bbiri. Kati mu luumu ey'akayigo ne wajja nempulyamu omuntu akonkona n'ayita abeeno nensirika. Ekyo ne kiggwa. Olunaku olwaddako oli n'akonkona be tuttu nempulira ayingidde nempulira okutambula. Owulira ebigere bikuba. Nze nina sense ey'okuwulira, nina sense eya feeling, nina sense ey'okwogera n'okwolesebwa mu kirooto ng'emaanyi gange n'okuyita mu kisa ne kiba. So bwe nakozesa sense eyo feeling mpulira nga atateredde, mpulira nga ekintu ekinyogoga, mpulira okunyogogera okutategeera ng'olwo ndi ku buliri neebase nempulira omuntu atambula nensituka bweti nkebereyo nga sina gwendaba nenzira ku buliri hangover ekyalimu katono kugoyamu nkwawo. Omuntu n'ayitira mu kadirisa ke omukiyigo bwe cyu nendaba empewo ng'omuntu aguddewo n'ayitawo nengamba genda todda nensirika. Tewatya namugwawoza kimugenda todda. Baana lindabyeko embeera efaanana bwetyo waguma. Nze nakulira mu lutalo era ewaffe ebulemeeze wabeerangayo emizimu egiyita nga gijjira mu kinyonyi nga giyita ne gikuyita erinnya. Gyayitanga kati okugeza nga maama wo yafa nga tomanyi ng'ayinza okuyita tebimanyi kwogera linnya lya muwanguzi biyita liri sekate. Kati isobola ogamba oba oyina erya kagwa nga tubiwulira. Kati ebyo Gatata yatugamba bimuwulira ng'amaloboozi temuddamu egyo mizimu gy'abo abaafa tebalina we badda. Kati ng'ekyo nakimanyiira era n'okigamba genda todda. Bwe nagamba genda todda neziramu neneebaka nendoota omuntu ayina byankwasa nensirika. Ye wamutegeera? Ate namutegeera nensituka. Kati olwaddako nendaba omulala ateta eyo naffeeza eryemu ekyo nga kiwedde ekyokulaba ezo interruptions emirundi ebiri ne wajja amaloboozi ekiro kyennyini ekyo kimu. Kati ago amaloboozi bwe gajja nga makambwe ennyo nga bonogamba nti waliwo ekikuyita bwe kyampita nendowooza abasawo banange be bampita. Otunula si kirooto ekyo. Neebase nempulira eddoboozi eryampita emirundi 3 nengugumuka nensisimuka negamba yes. Bwe bwakya ku makya ne bukya ng'eddoboozi limpise. Bwe bwakya ku makya nga ngalaamirizza zaali saawa 4. Weegendezi bakikozesa nnyo akagambo kannya timing
wanga bimanyiye power code yange bakutegeera kakati era saawa 4 lwali lunaku lwakuna nga kati zino ziweze 4 na zino ziweze 4 ziweze 4 kati omusajja gwe nateranga okulaba nga ndi mu mwoyo omulamu Kristo najja mu nsonda we yayimira bwati ey'omunju nga neebase neebakiriza naye ng'olwo mpulaninga nsituke ngende naabe mba mpulaninga bwenti ndi mukapule n'ebiseeko najja mu nsonda ne mulaba nagamba gwe ssebo muganda wange kaakati byonna byonna ebyakuweebwa bwotyo bw'ogenda obiyiwa netulaninga tokigeza naabula bigambo ebyo byokka n'agenda n'ayambadde olugoye lweruti lweru naye nga bwe mutunulya nze mpulira nafuwa nga lwe mutunulya bwenti nga mpulira nafuwa nga ngira n'enteekayo okutu nenkola bwenti oba okiraba kati bwe namala ne mpulira okumulunguka muno mu mutima gwange ne mpulira okumulunguka nga ninga aliko ekintu ekizitowa era kyenako nafuna amafunamire nkwata bayibuli negiteekawo nensaba bwe nasaba ne mpulira okutowoolokoka ne nkwata Zabbuli esooka bangi manyi mutwe ne nkwata Zabbuli 23 nenjogera nga naye sigisoma bangi manyi mutwe ne ngamba tebaliko musango abali mu Kristo Yesu bwe namala biri ne bikomawo sawa 5 ez'ekiro ne bikomawo ne bigamba wa osaaga kati gwolokoka gwe tojja kulokoka byogerera bweru byogera naye nga maloozi gatuuka mu nju ndyogu neebase enzikiza bweri nenteekako toki no sole nali sinnaba kugula tooki eyo nenoonya akasimu akaliko tooki ne kabula ne byogera consistent nga mulimu n'amaloboozi g'embwa agabogola ng'eddoboozi ly'embwa eri bwe libogola ngene eddoboozi lintuuka eryogera ekigambo soda nayita erinnya lya Yesu nekisirika nempita erinnya lya Yesu eddoboozi ne lisembera libadde lyogerera mu nju nempita erinnya lya Yesu bika sinayatula ne bisembererayo ddala nga buli woyita bwoti nga bisembererayo kati bwe nagira bweti jjukira nali mbaddeko mu mwoyo ogwo ne ŋŋamba ono sitaani nembaka amaanyi okwata layini nenkwata bayibuli netandika okusaba nezijjukira byeyaŋŋambye ogenda biyiwa ku ttaka tokigeza nebye byogedde ebyayogerawo agagamba nti gwe oli mulonde jangu okola emirimu jangu okulembera abantu bo nga byogera mu opposition range nga bw'olya Bobi Wine bw'asobola okugamba nti ako kamuseveni ako okitegedde kakati ngagamba gwe kasekate nga tebigamba nti ow'ekitiibwa nga gwe kasekate jangu okola ebintu situka oli awo weebase gwe kasekate ng'ate buli bagamba ka ngaga onyooma ng'aputa Yesu nga kisemberayo ate byamala okusemberayo nenzuukuka nengende w'omusumba n'embimugamba musumba n'ateekako emikono n'anjatuza obulokozi obudde obwo bwennyini ku lunaku olwo lwennyini nga nze mbaze okitegeera nti nnumbiddwa bwe namala okwatula obulokozi nalinganga akubye ejjinja mu njuki nga bijja kola olunaku byatayiminga era neebase nebigamba gwe yita wano mangu jangu oyo amwonaayiro agenze ku ddwaliro naye agudde wano jangu omugyewo sitwali musawo jangu omugyewo negamba oba waliyo omuntu alina eddoboozi ery'amaanyi ng'alina waali kubanga wetuli waliwo akasozi wansi waliwo akaserengeto kati nze ntambula atuuka mu sitenseni physically olaba oba waliwo ddala kuba tuli basawo nze munyambe ngudde wano njagala kuzaala
nengenda ndabe natuuka nga tewaliwo omuntu ayogera wati nemanya oyo sitandindezeyo mu nju nenziramu obupya nensaba nejjukira engeri gye nalingudde nali sinaba kufuna doozi y'amaanyi naye olw'ekisa kya Katonda nayitanga Yesu nensoma ne Bayibuli kati kye nakola nenfuna omusumba nenzirayo ne mwatulira ensonga ezo buli kye twayatula n'asobola okumpa okusaba naye ekiriwo kati nayatula obulokozi obulambulukufu naye obulokozi obwo bwe nayatula namala mba ndi awo nengula essimu nendaba Exportive Musumba Loni ng'ayina byayogera naye nga buli kyayogera nga enkeera nkiraba ffe tuli eno ne Loni tuli ku YouTube yaffe tuwogera naye nga gwe buli kye tuwogera nga Loni bw'agamba nti bajjira mu misota nga ndoota omusota nga kumpa obuyinza nga gwambadde enkoofi egundi engule nga bw'agamba kakati gwe kakusabire eggulu lyogereko naawe tuli ku YouTube yaffe ali ku YouTube mbitadde mu mizindaalo nina roboti nga connectinganga nga bwe byogera nga ngamba naye omuvubuka ono ayogera nze nga muyita muvubuka omuvubuka ono ayogera nga byayogera bifaanana ne bya bonita negamba ebiro byebyo ebiro bituuse bonita byayogera ne Kristo bye yakakasa nti olunaku lw'oliraba omuntu ayogera nga bonita lw'olimanya nti nakuyita bw'olimanya nti nakuyita n'oyimirira ojja kuwangula kitegeeza nalagulwa nti ngenda kugwa sitaani ejje eyagala enkozese kaakati kye nakola Musumba Loni bwe yayogera nekopa enamba ye era nentambula negenda nemanyangwa nakasajja nentuuka ku Arise Church ekyomukisa nemusangayo nemutunulira bwe nti banga omulokole omumanya omutunula mu maaso bwoti n'omumanya kati nze ndi muki oli mukkiriza naye ebisigadde siiza alina obuyinza obubyogerako naye oli mukkiriza watuuka ku Musumba Loni n'omwetegereza nemwetegereza nemugamba manyi Musumba nkwataako banagaanira fiiringi omuntu alimu dayimoni oba alimu ekimukoleramu abeera ne negativity abeera ne spiritual being nga enyoboza kunze Loni nankwatako mu ngalo ebugumu nesigalawo n'otanyogoga nesinyogoga Loni nemutunula mu maaso bweti nendaba negamba nensirika wabula saakimugamba naye kati nkyogera ku lw'omuntu akkiriza kuba nze ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu gwe mulamwago w'okuyitibwa kwange era nze nina kuba omusimbi w'amakanisa wabula siyitibwa kubeera pasita wabula ndiwo okuyamba bapasita ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu kati bwe namulaba ne ngamba ono ye bonita time nebikonekitinga okumanya nti Katonda omulamwa kuba gwa Katonda nze ne Loni twakonekitingirawo olunaku bwe namulaba yagamba tuulirako taata eggonjebwa nga n'oli bonita yali ayina jjukira omwoyo w'eggulu watuula obeera neggonjebwa oyambala obukkakkamu ate jjukira bonita yaŋŋamba nti bw'olifuna obukkakkamu ojja tuuka ekiseera nga ne bw'obeera wano omwoyo gweri gukola Kristo ajjanga kutambula nagwo nga takyetaaga gatambula nawe mu mubiri ekitambuza n'omuntu mu mubiri tuli banafu naye yali agambye nti gwe kitiibwa ky'oyina osobola okutambula ne Kristo mu mwoyo ne mugenda ne mukola gwe n'osigala eno ng'oli ku birala okola ebirala era oweereza naye ng'eri omwoyo gulina nga nagwo gukola oba okitegere wano oba oyambadde presence ya Katonda ng'olina omwoyo gwa Kristo so ekyandetera ekyo obukkakkamu omusajja bw'alina era bw'aba ayogera Loni omulaba
musajja mukakkamu. Ate naawe oli mukakkamu. Nange nakikulabye. Naye nze obukakkamu bwange bwagwa. Naye ngenda bupiikinga kubanga eyali azinyeeko amaganda aba agamanyi. So n'olwensonga Lodi bwe yayogera ebigambo n'agamba okulaba nze negamba ono alabika nabbi wa bulimba kati nembaako akatego ke namutega Mukama asaasire tetukema naye emyoyo muyige okugikema Bayibuli bwegamba. Yayogera ekigambo kinali simusuubira kwogera. Yagamba omukyalo oyo mwatabukamu nyina amala n'afa n'ekyomukisa gwe teyakulwaza. Tolina kimugambako ate nkimugambako amumanyi naye omukyalo oyo lwaki teyagamba abakyala abo kuba nali saagaddeeko. Gamba omukyalo oyo akantu ako ne kandetuga bana bonita kati ono wakubiri ne mugamba nkubuulire musumba Mukama waffe agulumiza era namenyekerawo mugamba asabira mbe wano kubanga ekyokola nkimanyi naye ng'ekyo nkizza ku sitole gye yatuwa n'agamba n'abalala gye bali abayitibwa abalinga nze kakati bw'okwata abalinga nze n'okiteeka ku ono Bonita alinga nze tiwaba njawulo. Era kye nakola ne ngulumiza Katonda nenzirayo ne ntandika okusaba era kati wendi wano ndi mulokole wa myezi egi naye omulokole omuzuuku eyazuukusibwa nalinga nga roboti naye ng'esikiddwamu ka microchip naye bw'okazzaamu ng'etandika emirimu. So ky'oba olaba olwaleero nzize wano omwana asobodde okukusanga era neebaza Mukama nti nsobodde okukusanga wabula ekindeetedde okwogera ekintu kino kubanga Mukama nsaba nsaasire era asaasire n'abo abaagwa naye nga mwayitibwa kubanga nze nayitibwa mu maanyi endowooza byakusaaga naye ne wakubadde abantu abo abamu basobola okugamba nti neeyogeza bwe mba neeyogeza eggulu linkuba enfe. Bw'oba byogera nga bya bulimba bya bwewusa olirwedde okufa. Bwe mba byenjogera nga byenjogedde temuli kirimu mulamwa nga tekibangawo nga ne Bonita tabangayo nga n'ekyagambibwa nti lw'oliraba omuntu afaanana nga nze nga tekyaliyo eggulu linkuba enfe kitegeeza njogera mazima. Waliwo twanyumizaamu walino ŋŋamba kaabula kata oyingira Illuminati. Kaabula kata ntya bwe natuuka ekiseera ng'omukyalo oyo amaze okufa ne sirabayo mulala yakomawo kundagako byanjawulo ng'oli ne ndowooza gyali mizimu. Jjukira ngudde ntamidde ndabyeko abalina embeera bwe zityo abalina emisambwa egyogera n'endowooza nenga naye nkubuulire nandiba nali mperebwa nga nina omusambwa nange waka. Kati mu kwagala okuyingira Illuminati nalina mukwano gwange sigala mwogera linnya kwamba mbikubira akyaliyo gyali kakasa gyali mukwano gwange oyo naŋŋamba nkumanyi oli musajja mudigize kubanga era twadigiranga naye namufuganga ne ku ppiki eyo enzirugavu nkakasa bw'aba nga atera okufissa obudde n'aketta kubanga ba Illuminati tebalaba bya Katonda baketta bikedde aketta yalabe ani aliyo ow'amaanyi bwe tuba tujjayo oba ggwe nawe basobola okutuukirira era naawe nkulabula oli exposed yambala amaanyi ag'eggulu gakukuume era bw'olabanga okutendewalibwangamu gwe yambala bw'amazimaanyi kubanga bagiramu angwe za njawulo. So eyo naasonyiwa okufokasingako naye mukwano gwange oyo nagamba ze ntambudde mpaka Canada ntambudde ensi yonna nga mumanyi yaliko obubi nga ne mukazi we yali musawo musawo n'amuyisa bubi n'amugoba netugamba naye ono omusajja ono tali siriyasi ng'ate nange byenkola bwe mpasa bwe ngoba oluvannyuma lw'omukyalo oli okufa
nayita mu mbeera ey'akavuyo kati nga bwengoba naga kati waterera omulimu okyakola nagamba leeta ssente meka zaki kati buli sente zeyasabanga yagambanga ez'okwewandiisa ez'okukola ki okugenda bakulabe weereza endangamuntu kati ebyo mbyogera olw'okuba nti nakikola naye ebisigadde Kristo yabiŋŋaana ebyo byo waweereza nali ntuuse ku feezi ey'okubanga nandiba ddala ŋŋenzi awo Kristo we yajjira kubanga feezi weetuukira nga emizimu gisobola okugoloka ne gyogera ng'ate gw'oli muntu oba obulako kimu kugenda kwonako sitampu sente ozibawa endagamuntu era wagisindika bulungi nnyo bulungi naye nga bagamba ogenda kukola ki kyogenda okufuna kibakusa nali sinnaba kuweebwa ekyokukola nali sinnaba wabula nga bonogamba mu preparation ng'obadde okola embaga nti naye omugole agenda kwambala olugoye lwa bbulu omugole n'atuuka ekiseera jjajjaawe n'amugana naye omanyi mwana wange taata we yali ayambala olugoye lwa green okitegedde kati preparations ezo mu kuteebereza zandibaza kubanga tebaddamu kunsaba sente endala okitegedde so bwe natuuka ekiseera naye ndaba nga bamaze ozisaba ne ndowooza nfereddwa oba okitegedde kati mukulowooza nti nfereddwa mba nkyalimu eyo transition phase ey'okubanga obusungu kubanga byatambula okumala omwaka nga tewali kikiwuka kubanga natunda ne poloti obawe mbawe nga nze mmanyi nti girya ono bonita yali muzimu okitegera nga naye kati okuddamu bino ne basabisasabisa ebyekisiku nenfunamu okwevumaavuma okutasaana ne batandika okunsabisasabisa kumbe nina muzimu nina negundi nemisambwa nempulira obusungu awo kati mukumala ate bwe nagenda okulaba ngaono sente azitutte tewali kikyuka neŋŋamba banfeze kati mba ntyalimu eyo feeze ey'okwekubaganya kw'ebyo ebirowoozo Kristo we yajjira naye olowooza ono ye mukwano gwe ye yali akola ki mukwano gwange oyo kyemmanyi mwali naye ayinza okuba ye agenti ali recruitinga kubanga bw'oba oŋŋamba nti yansaba endangamuntu ne ssente oyaba tusobola kuŋŋamba nti gwe ekintu ky'otamanyi bwe kifuluma ate osobola okukwata sitampu yaakyo kati ate endangamuntu yali ansaba yaaki so ebiwanvu saabigenda nnyo kubanga nkugabe mu kaseera ako wakati awo Kristo we yajjira n'akuvuba n'aŋŋamba teyanvuba yanzijukiza yaŋŋamba ssebo byonna mu taata wange bye yakuwa bw'otyo bw'obiyiye tokigeza so kitegeeza abaakujjukiza kale n'okuvuba abaakuvubye naye abaakujjukiza n'akuvuba yes kino eky'omukadde oyo gwe wasanga n'abula gyali tamiire era wali otamidde wonna nali ntamidde era noono omuvubuka okumusanga buli sente ze namuwanga nabeeranga nywedde nga ng'oli mu nnomo tobasanga nga sibalaba buli exposure gye nafuna ey'ekizikiza namalanga kutamiira kyoti ye omukadde wamusanga omukadde namusanga ntuusi omukadde oyo namusanga nze saamanya nti mukadde nze nalaba muntu ng'ali omu ng'ayimiridde mu sitenseni amakubo gali abiri mwe gati kati eryange eridda liti ng'ayimiridde awo wakati bayita amasaŋŋanzira nze saamanya bana musanga bwenti ne mutulako eriiso negamba nviira mpitewo mu linnya lya Yesu n'asigala ebbali nempitawo nentuuka ewaka ebyaddako byebyo eby'amaloboozi okuba nga gampitaayita nga gaŋŋamba mbu gannonda ne ngagamba eyannonda ali omu Kristo ye yannonda nga bwenjogera Yesu Kristo nga bikaaba neŋŋamba gano majiini gino mizimu byebiri omukyala bye yayogera eby'abacwezi
sigenda bigoberera kubanga newaffe tebiriyo nze wabula kyemmanyi ndi mu nnono ya Katonda kubanga Kristo yakomawo n'atufiirira ku musaalaba ng'ebyo nabyogera nga nejjukanya bye nayogedde ne Ronnie wakiraba ebyo nabye ebadde package ya myezi egi kubanga nagende wa Ronnie bye twayogera ne Ronnie ne tusaba ne ntandika okubanga bwe nkwata recording ya Ronnie nze gye neekolera nga nsabira nga negiteekamu nga bikaaba negamba Ronnie ali ku mulamwa naye waliyo abasumba besijja kwatula mannya ekyo yo fezi nja gikubuulira bwe mbateeka mu recording zaabwe tebikaaba obalina nange naffe tubamanyi bw'ogezaako ozannye bw'ogezaako n'oteeka mu recording zaabwe tebikaaba bibeera comfortable ekyo kyekyandaga nti waliwo enjawulo ku Ronnie ate nange kamwa koogera bwe ngamba nti mu linnya lya Yesu Kristo eyangula n'omusaayi gwe leero nsigala ndi mulamu era mpangula nga njogera mu Yesu Kristo nga recording etambula bikaaba era na wano we tuli weebiri byajja birondoola birabe agenze ku ki waka tuli mu lukuŋŋaana lwa buweereza naye bwe nsaba wano weebiri bikaaba bw'obiwulira mu lingeri biwulira banda n'abaweereza be nagambye abaayi musabe kubanga amajini gajja galondoola abalala balina emmandwa biti buli omu alina ekimulondoola naye olina okubanga oyambadde Kristo era Katonda n'akuggulira kyekiri Ronnie kye yagamba nti saba Katonda akuggulire eggulu lyogere kati nzikiriza nti eggulu lyayogedde nange kubanga bwekito bwe kiri bwe nsaba bikaaba kati owangaalirawo era obulamu butambuza otya wadda ku layini mpangaalira ntuusi ekifo ekisangibwa mu Ssembabule disitulikiti Ssekikubo ye mukulembeze aliyo wabula mu kaseera kano ndi mulokole eyazza obujja mu maanyi kubanga Katonda ajja n'ayogera okuyita mu Kristo nze sinaba kuwulira nnyo ddoboozi lya Katonda wabula nsobola okujjirwa Kristo ng'ayogera mu kirooto oba omwoyo omutukuvu okuyita mu kaana akato akalenzi oba akawala nekajja nekagamba waliwo activity kubanga ebyomwoyo birina angles za njawulo asobola okugiramu activities ze mukoze oba asobola okugiramu bigambo so bw'abazze mmanya naye bwe nkitambuliramu kiba kati nze naddamu n'ensaba era ne kakati ndi mu lukuŋŋaana ndi we bayita ewa musumba Pasco Sewanyana entuusi ku kasozi we tusabira mpangaala ng'omusawo ow'ebyobulamu naddamu omulamwa era ebyomwenge byaggwawo bwe nguwunyako mpulira gumpunyirira bubi mba njagala kusesema balina kye baakwawo kuba eriyo abagamba bagaba eddagala okuva ku mwenga buli obuuza osesema olunaku Kristo lwe yajja n'aŋŋamba nti byonna byonna obiye mu ttaka tokigeza lwe natandika okuyita Kristo nemugamba nkwegayiridde nsonyiwa era bwe nkyogera muli amaziga kuba nkijjukira nkwegayiridde nsonyiwa nakusobya dda nsonyiwa naye nzigyako omwenge bwe nayogera nkwegayiridde nsonyiwa ekirala ekindeetera okuva ku mwenge kubanga buli lwe nanywanga omwenge lwe nafunanga exposure eya dark forces ezo nabo we baakufunira ng'oli possessed ne walagi omwenge nga buli kika nkinywa wali wayiga kunywa tososola naye kati byonna bwe mbirowoozaako mba njala kusesema bwe kiri kuba kati nina omwoyo omulamu kozi bagamba omuntu kasobeera addicted ku walagi okumuvaako era kati ekyo kyekimu kyenkugambye yeemu ku first mira by the way ndi amwe miracle person mu butonde wanze nafaako nenzuukira ng'otegeera wali mukulu nalini kati eyo story taata ye yaginyumya naye baganda bange bagimanyi kubanga bakaabako amaziga bonna ne taata n'akaaba nali nina emyaka ndowooza 3 enjala neegwa eyo mu Luweero waliwo akava ebiseera by'olutalo kati yali 88 bwe wati awo kuba nazaalibwa 84
ng'olutalo kumpi lutojjera. Kakati munnange nenfa ne wajjawo omu ku bo eyasabira mu mpolampola yali senga waffe nga mukyala agenda okusaba. Bwe yasaba mpolampola yagamba kale Mukama singa awulira akaana kabadde katusesa abaana biki bo bwe boogera nenze nafaako nenzuukira. Era bagamba afiira ddala si bino mbu oba azirise oba kikuva. Baakuma olumbe enkeera ne bandaba ate nga ntambula. Nannyini lumbe. Era olumbe ekyoto nakibuuka zenku ze bateekamu nazibuuka. N'osigalawo. Nesigala kati ekyokubiri buli ebize ebibaawo ku nze bya kyewuunyo bya magero. kubanga n'omwenge oguvaako omuntu agunyweredde okuva 2015 mpaka 2024 mu mwezi gw'omunaana ku lunaku olwokubiri. Oba na addiction ebaawo. Kati eba addiction naye sigirina. Kristo yagiyinzijjako. Era bwe ndowooza ku mwenge nakakati okugwogerako mpulira ntabuseemu gyakusesema. Meme yazirira ddala. Yazikirira ddala. So kyova olaba ngamba nti buli muntu ali eyo nga wagwa zukuka wakyaliwo essuubi. Abafu tebalina kaseera ka kusalawo. Naye omuntu ayambadde omubiri ng'okyassa oyina obusobozi obw'okuyimirira n'oyita Kristo n'akulokola n'oyambala amaanyi. Si gwe Katonda si ye yakusuulawo wabula gwe yasuulawo Katonda. Kubanga ekitiibwa kye walimu kikyaliwo naye ate ye wamukuba omugongo wabula bw'oddamu n'olokoka ekitiibwa ky'engatto zo zikyaliwo otambula butambuzi. Ekyamazima okusinziira ku bintu bye twogedde wano bindaze nti ebintu ebimu bye tukola wano eno bibaako n'ekigenda. Obeera possessed, obeerako n'ekintu ekikusindiikiriza. Bakati ffe tukola interviews zaffe ne tuteekayo ne twetuulira. Kati kyova olaba nkyatambula ne Roni sijagamba nti mukubira kalango wabula mu bw'obuweereza njogera amazima n'abalinga nze nga mwayitibwa. Nze nkiikiridde abaagwa naye nga bayite. Naye nga tuvudde mwezi engatte ez'abaagwa nga bayite. Nyambadde ekitiibwa eky'obutuukirivu obwenkanya n'amazima. Era kati ekyo kye ntambuliramu. Olwaleero lwaki tetuwunzikira wano Katonda bw'anaaba aganyiza oba oli awo tunaddamu ne tukuba oli Sembabule. Bagala omukulu ono awangaalira Sembabule ffe mu kibuga Kampala wakati ku makanda gaffe mumanyiwo we tubeera n'ekyamukisa mulungi. Nange nyongera okwebaza Katonda mu ntegeera yonna gye mutegeeramu nti oba oli awo yakozesa ffe ku Expo Musumba Ronnie najja obubaka ate byadda si ggwe wekka. Nina n'abantu bendaba ku social media nga bawandika comments ne baganze nakyuse. Kati nze ebiseera ebisinga mbitwalanga bya lwali. Byakusaagirira. Si byakusaaga kuba kati eky'omwoyo ekiriwo Sitaani akoze amagye mangi naye abalokole bagayadde. Naye nsaba naawe ali eyo andaba baatuwuliriza obeera omulokole azuukuse okuteekawo ejje eddala. Si Ronnie yekka n'abala gye bali. Olina b'omanyiiko. Ndabyeko experience eziraga obubonero naye ate baawambibwa. Olina g'omanyi nga muwambe naye ng'okimanyi ne bw'anaakola atya ajja kuddamu. Sinza akimanyi ekyo. Kristo waali okukimanya ekyo. Naye nga osobola omu identifyinga nti oyo omu ku ffe. Musobola. Musangewo oyo. Ekyo tukigende mpolampola kasita essimu yongirina tujja kuba twogera. Mulaba nkugamba nti omanyi wategedde wandibadde okola interview ku ono bwati ne bwati. Naye mpita abo bonna abadde balemereddwa nga wayitibwa naddala bava mu nnono y'omukono gwa Katonda. Kubanga nze nava mu nnono ya Mukama gwa Katonda. Omukono gwe n'agamba ono mufuuye ng'empewo ng'akooya kagende mu lubuto lwa maama we abulukuke ng'abuulira ekigambo mu maanyi aga Abulahamu. Kubanga njolesebwa n'emmanya amakulu g'okwolesebwa. So nina packages 3 kyova olaba amazima obwenkanya n'obutuukirivu. Sanyusa okusinkana ngenda kusaba for now
onsiibulirira abantu abo Mukama banaabaganyiza tujja kwenoonya kutongera owayamu. Mukama waffe agulumizibwe era obubaka buno mbuweereza abantu abandaba n'abaali tebakisuubira nti omuntu asobola okuwambibwa ate n'addamu n'ayambala amaanyi. Nkimanyi abamu basobola okugamba mbu tekisoboka kalimba. Akagambo ka kiva eno woono omubi eyasooka. Negative. Naye Kristo ye talinaamu negative. Ne waba kusanze ng'otamidde agamba oli mwana wa Katonda. So akagambo ka bw'olaba akakozesa mumanya. So gwe gamba bugambi nti Kristo akusaasire. So abantu ababadde bandaba nebaza Mukama nti kino kisobose okubaawo naye mbakwasa bukwasa omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo nammwe gubabeereko musobole okudda mu ngatta entuufu ez'obuweereza obw'eggulu. Kale mikwano gyange omwami ono bukyanga nkola interview ze sirootanga ku muntu gwe ngenda kolako interview nkeera era n'abamu bajja kati kankubulire abamu bajja ne ku set nga sibamanyi n'olunaku lwe nakola Musumba Roni sitya gwe ntya Katonda nze nali simumanyi ngera tayogerangako nange naye ng'alina obukakafu bwonna obulaga nti ayogera nange kumba ayogera n'omwami ogola emabega kamera bonna abali ku channel teboogera nange naye babamanyi boogera nange. So sifunako experience ya muntu gwe tugenda hostinga ng'ali mu line eno ne ntwogera naye kati to make the matter worse nendoota ku bintu bye tugenda okukolako following the byennyini tekimbangako ekyo nkyogera sirina nsonga lwaki mba nkulimba nina omwoyo omulamu alungamya kozi ne bwe nkulimba era sirina kyenfunamu era ne mba nkulimbye ne basikulimbye ogenda kiraba so sirina nsonga lwaki nkulimba ne naloose kyokka tetuse ku seeti bwakkiridde nno n'amakerenda aluddeyo ne tugamba babitookeredde naye bambitambuza obubaka buno tomanya ng'asaaga bulina gwe buyamba gwe vidiyo eno girayikinge bulayikinze subscribing omwami ono naye olwalaba n'ebintu byazaayisemu Katonda n'amuyamba nabbulukuka tomanya naawe olina gw'ojja ottaasa era nalokoka kati ndi muweereza. So tugende mu conference tuwunzike lero lunaku lwa 6 tuli kyali Lwengo wadonafo kutusesemba bule nange Kampala nebe nabe nogenda kuwa bimanya Mukama Katonda omulungi akutukumire. Bye bye. Amina.